nze Grace BAYIGA oli ku Bukedde TV mu program SAYANSI W'OBULAMU. Eno program etutunuulira ensonga ezo ezituyamba okutambuza obulamu bwaffe nga tuli bulungi. Bwe tutyo tutambulidde ku kosu era nga batandise naffe mutegedde nti olugendo tulutandikidde mu kulambula septic ward ebibaddeyo ne bibakolerayo obirabye. Tuli ne Dr. Moses Nsubuga. Ekisooka kya byonna nkwaniriza ku Bukedde. Kale mama. Ku Bukedde tutera nnyo okufuna abantu najja n'ekiwundu nagamba nze nafuna accident nze nali bwenti naye okugulu ne gunfukira kiti omukono ne gunfukira bwe kuti omwana abamukuba mpisa nekola bwe biti naye nga sina preempting kiki kye tugenda kwogerako. Njagala tunnyonnyole ekigambo septic nga sibuzaabuziza jjajja wange w'ekyannamukaaka nti twogera ku septic tank but ekigambo septic ekikwatagana ku biwundu okinnyonnyole ngeri ki gye kijjamu. Omulimu ogwo mwangu kubanga ogumbuuziza mu Luganda naye muzibu kuba naye nabisoma mu Luzungu. Kambyanguye Oluganda olwaffe lubeera n'ekigambo kimu ne kitegeeza ebintu bingi naye nga nakimenyaamenya nja kyawulamu emirundi ebiri oba ng'esatu. Erudda olumu septic kwandibadde kutana nti ekiwundu kikoze eki kitanye. Oludda olwokubiri septic kyandibadde obulwadde obwaffe obw'amagumba bwe tuyita ettalo nga mu ttalo omwo mulimu omuntu ajja nga alina amasira mu nnyama nga tegatuuse ku ggumba. Mulimu omuntu ajja nga okugulu kwazimbye buzimbi naye tannategeera bulungi kikola ki kigenda mu maaso. Ne mbeeramu omuntu oli owaffe ow'ettalo gwe tumanyi nti kuzimba ne kubanga okutowolokoka ne wayitawo ebbanga lya myezi ng'ebiri esatu ne kutandika okukola ki okuleeta amasira naye nga mbimpimpi woodi gye mubaddeko yateekebwawo okuba nti nno eyawula omuntu eyandizze nga katugeze amenyese eggumba ne lisigala munda nga yeetaaga okulongoosa oba omuntu azze nti yeetaaga okukyusa ebbunwe oba evviivi ne tusaamu ery'ekyuma oba eriri artificial n'omuntu azze nga alwadde yagwa ku accident amagumba ne gafuluma n'alwayo azze ekiwundu kivulula oba oli yagenda ne bamunyiga olususu lwonna lukoze eki lusesebbuse najja nga kikola ki nga gavulwa ne tusolawo tubaawule mu ngeri y'okugezaako oba okukola kyonna ekisoboka nti atazze nga ye atukula tasanga buwuka buno bwe bagamba busangibwa mu ki mu ddwaliro okusinga kye kyatondebwawo woodi eyo naye nga mu kukitegeera okwangu obanga ozze ng'olina obulwadde obutanye obulimu amasira gwobeera waaki wa septic. Sijja kukozesa bigambo birala kubanga ate gwe twandiyagadde ajje mu ddwaliro okufuna obujjanjabi agaye byo bayinza okuba bagenda kunvumirayo nakunjeregerayo so naye nga mu bimpimpi kyekyo. Bwe tuba tutunuulidde ebintu ebyo ebisatu byoyogedde gwe nga omukugu obyawulira kuki okumanya nti kati ono agenda wano ono agenda wano ono agenda wano? Grace, omulimu ogwo si mwangu. Olinga ngamba nsomesa amagumba mu ddakiika 2 oba 5 zompadde naye nga mbimpimpi ebitagenda bulungi bikuba akalango. Okugeza senga ogenda okukyalira omuntu nga yamenyeka nga eggumba n'ennyama bitandise okutana gwe wennyini okuyingira gye bamwalidde oba wakayingira ennyindo eno n'ekola ki n'ekulaga nti waliwo ekitakoze eki ekitateredde eyo gamba omulwadde nga ki aludde okunaaba nti tumunaaza buli lunaku nti ate kiki nti ekiwundu ekyo si kirungi tunyiganyigako naye ki si kirungi omuntu oyo bwajja direct akola ki agenda ku wodi ayitawo buyisa agenda ku wodi yaffe yaki eya septic lwakuba nti abeera nga sayini zonna oba ebiraga byonna nti atanye akola ki birina nga bikusookana ku nnyindo nga tonnakola ki nga tonnabitunulako. Omwana oli abadde annyonnyola ebintu by'ayitamu Brian naye waliwo maama we watuuse ekiseera nga nti omwana wange yatuuka ekiseera nga ekiwundu kye kivaamu envunyu. To what level oba ku ddaala ki omwana oyo watuukira nti ekiwundu kati kiyigizze ne kituuka n'okuvaamu envunyu? Kati atonzezza mu biology naye kale naye tugendeyo. Envunyu kitegeeza nti
kirungube yakubise mu bbwa mu lulimi ki olwangu olina amagi ga kirungube gagenze gakula gakoze envunyu senga ogiwa obudde ejja kukola kirungube ki endala senga ojjanga amagi ago mwegali obeera mukisa n'ojja amangu tugakola ki tuganazaamu nga tonalaba ku nvunyu zikola ki naye abalwadde baffe ebiseera ebisinga bakola ki balwawo okukola ki okututuga oyinza olanga yafunira n'envunyu mu ki mu ddwaliro naye nga mu butuufu yajjanga ki amagi mwegali oluusi tumanyi obisumulwanga n'envunyu ki mweziri omuzungu oba asomye nnyo eby'abazungu atuwuliriza leero amanyi nti no waliyo ate envunyu gye ze bakozesa okuwonya ekiwundu kuba zo zirya ki zirya bifudde byonoonese era we zivaako olaba nga ekiwundu kikoze eki kitukula naye mu mpisa yaffe n'eyaffe ey'ekifirika kizibu omuntu okumulaba nga envunyu emuteevuunyaako nagga nti eryo ddagala naawe n'okola ki n'okkiriza kaakati ng'embeera eri bwetyo tetwandiyagadde ate tukole ki tutuukeyo eyo kyetukubiriza abantu nti w'olaba tebiri bulungi ate tolwayo senga oyanguwa naffe okukujjanjaba kukola ki kwanguwa akati luli badde nziruka speed yayireere nindekamu speed governor kiki ekiviirako ekiwundu okutana ekiwundu nga kivudde ku ki nsobole nange okuwumbawumbako kuba nnyinza okulandaganya ate munnange nno ogenda kuntwala eyo kaakati ekiwundu kiyinza okutana munge kanfune omuntu abantu babiri abamenyese nga bodaboda yabakubye ekigwo omu n'amenyeka eggumba ne likola ki ne lifuluma oluusi limanyi n'okukombako ku ki ku ttaka agenda okujjanga mu kiwundu mulimu omusenyu mulimu omuddo na biki ekyo kiba kyangu nnyo kyakutegeera ebimu aba yabisenye wali ku kkubo yakoze ki we yagudde oyo mwangu ekyoba tetukijjanjabye mangu asobola okutana asobola n'okufunirako tetanansi ffenna gwe tumanyi obulungi omuntu owokubiri abeera nga amenyese eggumba ne likola ki ne lisigala munda terifulumye eyo tolaba bukyafu bwandikoze eki bwewandiyise naye mu kifo ky'okujja okufuna obujjanjabi obutuufu n'agenda ateeka bawumbewumbeko kabakole bati eggumba liri ne lisigala muli nga likola ki nga lizannya eggumba buli we lisigala nga lizannya chansi z'okuba nti obuuka bugenda kujja wano we lizannyira zibeera ki zibeera waggulu abantu tufuna ebifuba mu lubuto mubeeramu obuuka obutasala kubanga eri yonna ki waggale kati wano woomenyeka wabeera tewakyali ki tewakyali waggale awo oyo n'ayitawo agenda okulaba ate yali alinga ateredde tutandise okukola ki kutandise okuzimba kuzimbye ate olugiza ate waliwo akasonze kati ate kuvaamu ki masira so okuddamu ekibuuzo kyo obuuka oyinza obujja munda oyinza obufuna okuva ki wabweru oluusi n'abajjanjabi betujjanjaba nab'amagumba naye nga si bakugu mu kujjanjaba ki amagumba mwe mulinza jjanjaba omulwadde ng'omuzadde ojjanjaba muwala wo kifuba ng'oli wanjawulo naye okuleetera ekyokulabirako engeri gye waŋŋambye nsobola okulandagga emabegako eyo myezi ndowooza ng'ena twafuna omwana myaka 15 yamenyeka eggumba teryafuluma naye nelijja neliraga nti lisindise ku nnyama eno ne bagenda okuliyunga kati ng'omusawo naye akiraba we litaddayo abeera takoze ki mulimu mulungi wali amulema okusika okuzzaayo n'abagamba mmukwate n'akwata ennyondo n'akola ki n'akwata ennyondo n'alikuba likole ki liddeyo teryaddayo ate n'ennyama eyali yeetoolodde awo olw'ennyondo eno ne pressure eri eva ku ggumba munda n'ekola ki neetana neevaako ffe kye twafuna ggumba lifulumyeyo liri ki
liri bweru na masira. So okutwaliza awamu yembeera gye tukola ki yembeera gye tutambuliramu. Nsuubira nti nno nkulaze nti woodi eyo ya mugaso nnyo ki gye tuli. Abasinga obutono be bafuna accident ne bajja mu ki mu ddwaliro. Abasinga obungi babeerako ne gye bakola ki ne gye basooka ne batuleetera ebivudde mu ki mu kulonda kweyo gye basookedde. Bannange ebirungi biggwa byokya munzikirize nsooke empunzikira wano programu ya leero olw'okuba nti akadde katutimaye naye wiiki ejja tugenda kuba tukomawo ne Dr. Moses Nsubuga ayongere okuttaanya ku nsonga y'ebiwundu engeri gy'ebiyitanamu biki ebibireetera okutana endabirira wamu n'enzijanjaba ey'ebiwundu ebitanye. Gwakyalina embeera ekiwundu ekitanye essuubi gyeriri lindirira ekitundu ekyokubiri.